Eno ye radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo webale kubanga gy'olonzeewo tukusaasideko gw'alina ebizibu n'emitawaana by'oyitamu ting'olabye nabyo ate gw'alina ebirungi by'otuuseeko tukuyozaayoza webale kubanga obituuseeko obanga obifunye mu makubo matuufu Mukama ng'abikutuusizzaako awo gwe tukuyozaayoza abagiyita kinanjo kya nkimize program tuli ffenna mpaka ssaawa zijja kuba 7 ogw'emisana emboozi y'olwaleero twagala kugitambuliza ku dimokirasiya twabadde ne by-election zabadde okulonda kwabadde kisolo bingi byayogeddwa bye nasinziddemu okuleeta omulamwa guno gwe tugenda okukubaganya ko olwaleero abawangudde abawanguddwa bawanguddwa naye emboozi ezabadde zivaayo amaloboozi agabadde gavaayo nina bye nawulidde nga bagamba nti byabaddemu nnyo obusosoze mu ddiini ate kyayitiridde ne ŋŋamba abalala babadde nga bakkiriza nti waliwo ebitaatambudde bulungi naddala mu kulonda ova ku biri ebigambo ebyogerwa naye practices wano mu kulonda kubala bululu entegeka y'okulonda ennonya y'akalulu all that nga bagamba nti akalulu tebyatambudde bulungi era nga bulijjo we bajja boogera naye ng'abamu bagamba nti newankubadde ebyo byonna byabaddewo naye demokrasiya waffe akyali muto we can excuse that nina amaloboozi ge nawulidde googera bwe gatyo nti we can excuse that kubanga okulonda demokrasiya waffe akyali muto but for how long shall we have these excuses bwe tuba tutegedde nti kino kibi lwaki tetusobola kukireka lwaki buli kaseera tusigala tulooza nti tukyali bato for example eggwanga lya America bali mu myaka simanyi 10 balina emyaka gye babalaawo ssebo nga batugeragera tunaakula ddi nga n'ebimu ku byetulaba by'excusing oba bibaga tusobola okukibuusa amaaso kyabaddewo si kirungi kubanga demokrasiya waffe akyali muto tugezaako nga bisobola okwewalika nga byangu byakwewalika nga n'oluusi era byebisinziirwako okwonoona enkola ya demokrasiya n'olwekyo kyenavudde ndeeta omulamwa guno nga njagala tutunuulire nti biki nsonga ki wano ezoonoona demokrasiya waffe nsonga ki of course demokrasiya okulonda kamu ku bubonero kamu ku mpagi mwe tulabira demokrasiya tetwogera ku kulonda demokrasiya kigazi kisobola n'okweyolekera mu budde obutali bwa kulonda bwe mba sirimbye n'olwekyo kigazi kino kigazi kisukka ne mu budde obw'okulonda kyetwagala okwogera ku lunaku lwaleero pano yange bannakyabalinda basinga tebannatuuka naye Senta mu Julius mu studio yatuuse dda ono mulwanirizi wa ddembe mu Nanuupu okuva mu Bukoto South Constituency mu Lwengo District takyali nnyo wakubira bulango bungi nkwanirize mukulu Senta mukuuza kubatuwuliriza bannaffe bannabuddu bwe bayita omuntu wa bulijjo tukikwataganira butereevu n'ekibiina kyaffe people power gemaanyi gaffe era olwaleero okubanga njogera ne ku muzindaalo omumyufu bwe guti mpulira essanyu era singa mukikola bwe muti buli lunaku nze mmanyi nti mpola mpola tugenda kutuuka gye tulaga ssebo nze Senta mu Julius ow'eddembe okuva mu Bukoto South era eyo ssebo gye neeteekateeka okuwangula akalulu k'obubaka bwa paalamenti 26 engabo girumiza manyi ku luno neeteeseteese nnyo buli awo badde akavuunya nzibikirawo mpola mpola ne ttiimu gye bayita Honorable Sentamu ku ntikko ssebo tugenda mu paalamenti era njagala ondooza guno gwe gujja okuba omulungi ogw'okuba guno omwaka gwe nja okusembayo nga nteesa wano nga siri mubaka wa paalamenti nze nkubuulira bino gy'olaga bw'oba okolaki bw'oba olabayo abinyuma era ndooza akaseera kano kembadde mbuzeemu saana okwetondera ababadde basuubira amaloboozi gange naye mu nsonyiwe mbadde eyo nga nange nteekateeka badde buli ontuuka mu constituency nga bambuzi waayi buyisibwa omu ne mbagamba nedda omukyalo ono neetaaga okumuwasa empeta era nagimaze kimu ku kimu kulika by the way era ssebo obubaka bwatuuka obwa buddu obwa bonna mwebale n'okunsabira byonna ssebo kakati okukubayita okunywera kati mu kalulu sikyasaba kange nzekka nsaba akange n'omukyala wange tuweereze constituency okuba nga nzijjudde luli mbadde naye
naye nga sibidde omuntu ayinza obutakitegeera naye by default omwami bw'aba alina obuweereza bwalimu nga mufumbo n'omukyala bamubuweereza kituufu by default. Era kakati pulezidenti wange yatugamba bannange mukube bannammwe empeta mugenda mu byobufuzi bino nga tubeesiga ate nga nabo banywevu. Ensonga eyo nkulu. Bobi Wine oyo Mukama amutuwere kyasinga okwa ye ng'atusaaliza nti Babi mumulaba kakati nga buli bwawanika empeta eno nanga ngamba kakati ng'owange ye Juliet naye ngamba oyo ayogera ku Bobi nze naye kanjogere ku Juliet. Zabike emipiira okitegedde yakwata eggwanga nkwate constituency. N'olwekyo mu nsonyiwa abadde tebampulira ku radio kuno mbadde mu nsonga ezo zagguse. Ensonga endala ze mbaddeku zibadde zakutereeza nnimiro zange zagguse bibalo. Bannaffe be bali mu bibalo kati kitegeeza mu byemizannyo tugenda tuseeseetuka naye ate gayinza okuba nga ago maanyi ga Ssaabasajja Kabaka atadde amaanyi mu mipiira gy'amasaza. Abaana mwebali abasamba abakola ki era nalabyeko nti singa buli omu ebitongole ebyenjawulo bikolanga Ssaabasajja Kabaka bwakola nti bwakutte maaso mwogi bonna buli omu n'asimba n'akamwanyi kennenyumirizaamu kali awo n'emizannyo giri awo. Kati Uganda Cranes yakoze ki? Egweggulo tegwatuyisiza bulungi naye yagenza okugendamu nga twayitawo dda naye akensobi akabaddemu. Yali pulezidenti wano yagamba nti bw'oba okutta omuntu mukube knockout. Wano twandigenze nga buli ttiimu gye tukutte tugikubye buli ttiimu gye tukutte tugikubye naye omutindo tegwabadde mulungi. Kati olwaleero wali emipiira emyeso gy'amasaza mu Lubiri ttiimu yaffe eya Buddu ekiikiriddwa ttiimu y'Ekkingo eyange era amaaso gali ku ttiimu y'Ekkingo eri mu Lubiri ssaawa eno omweso tuguzangulwa era ekikopo ky'essaza Buddu ffe twakiwangula ab'Ekkingo. Kati tugenze ku mutendera gwa Buganda yonna era abali mu mweso mbasabira buli omu awangule naye bw'obanga munnange ogenda kutemesa totema nnyo wa Buddu muleke tukwate omupiira tube nga ffe twaguwangula n'omweso tube nga olwo Buddu ku ntikko. Oli puleti Buddu ey'omuntu wa bulijjo ye mukulu Ssentemu Julius Haji Yusuf Mayanja Sowejo okuva e Kalungu mu studio yajeredeza. Alhamdulillah. Haji nkwaniriza buzo bw'otuwuliriza. Mbuuza kuba tuwuliriza nsooka okwebaza ne Dr. Segawa olw'omulimu gwagadde gwe mutukoledde. Jja wange Ssentemu agambye nti ajja kujja nga memba wa palamenti omwaka ogujja oba mu kisanja ekijja inshallah. Simulinaako buzibu kubanga bwa musaayi gwange abantu balabirira bantu bange. Kati naye mwaniriza nnyo kuba abadde abuze. Omanyi bw'obanga ozannya omweso kiba kirungi nnyo obeere ne gw'ovuganya naye. Kakati kojja abadde abuze ate nga kojja yali mpagi nnene nnyo ku ludda lw'opposition. Ate era nga njagala nnyo tubeere nga twogera n'ab'opposition bano tubawabule. Lwaki posibe bawabula? Babeeko bano baalema okuwabula mwana waffe. Lwaki olendo bateereddewo ku negative nti bo mwina kuwabula bawabule? Bo tubasabira busabiziddwa bayige okuwabula. Singa baba batuwabula ekyo ate kyensinga okwagala. Naye ekizibu balemeramu looku. Oba muli ku nkolera eya Samina wa Swahili. Tuwulidde naye tuganye. Bakukuba. Kati olaba kojja ngono Ssentemu wa ddembe lya muntu. Naye tasobola kukitta abantu ekiriwo ekya buli lunaku nga batta abantu buli lunaku every day nga tebayosezaamu. Olw'okuba kojja yeesinza Amerika yamusomesa eddembe ly'obuntu. Bo tebasobya. Abamerika bw'agenda n'akola vito mu UN nti n'okukumirira obuvumiriza ekitta abantu nganye kujja tayinza kubalina ddoboozi ligamba kuba be baamutendeka luka n'agenda eno ate n'amalwese. Kakati ekigambo ekimu ku kyayogeddeko yeebazizza Ssaabasajja Kabaka ekyo neegatta naye okubeera nti yeyatumbudde omuzannyo wano. Naye Ssaabasajja Kabaka nze okugenda mu NRM yali agisobedi Mayanja yatuyita n'atutuuza mu luggya taatawo. Era bwe wabaawo omwana atali mu NRM waffe
esharia bwe batekigana yani badagenda ku geni esharia yafutekiriza ya geni omwana wabanda nyini kitanda baba kuzala baba wasanyo ko ne wazala omwana Allahu yara bwe bisigalo byani yakatonda ki haramu gama nti ate omwana bamutwala ku geni bagwayo mu wasiyo sirayo bagikacho ekisigalo byaki kati natuyita natugamba kyokuba Museveni lwazizaawo kabaka kuba yali mutaka nga mukulu w'essiga yali namuna omukulu w'essiga ly'enkuke yali musajja wa kabaka nnyo kati n'atuyita n'atugamba nti Museveni byakoze okuzzaawo bwakabaka twalaajana wano Obote ng'agobye kabaka tikikirootanga nako ne bazza enjole ya kabaka ne tulowooza nti kabazizza enjole tunaatandikiraawo byagaana naye ono kaamuzizza simusuubirayo kukola nsobi yonna mmwe baana mmwe eribawukanya ku Museveni hata lero okutuusa mungu lwalijjawo ensi sisuubirayo nsobi okuyangase bantu ne Museveni nalinda abeere mutemu ekyobutemu teyakikola ki teyakikola information linda naleeta ekiwero weerabiddeyo olokoja ali mu bigambo by'emmwanyi ate information yapa bwaba ali kulya luweero zekamuyamba aleme kukwata muzindalo kubanga ajja kuba ne kabaka by the way ali mu film nze nakwatako mu kabaka nga Saabataka omuzikiti ogwaga Kaani ne Seeka Uzairu Kiruuta mu ngalo kabaka yatubuza yali akoyekoyemu yali alanamye bulungi mujjukira nga ava mu ki mudwaniro tebanalwa kati bwe noyingirira ebyedwaliro oyinza okukwata kabaka mu kamwa gatono tugende maaso okubanga njakukola ate okutaasa abantu abanunula eggwanga ng'ate ne Ssaabasajja kabaka mwali tugende maaso kaye yagamba nti abaana ba Buganda mwenyigire mu lutalo era ekirindi ky'abakadogo nyina omwana muganda we bamuyita Moses Damulira mwana wa kitange by the way we yayingirira n'omulala bamuyita Muhammad Kamya ye mwana omukulu wa kitange we yayingirira oluvannyuma lw'okuwulira Ssaabasajja kabaka ng'adumidde kati ono bw'anaaba abayingira ebya kabaka ng'atala abantu eruweero tattanga bantu oli kuredi obuddeyo omuntu wa bulijjo ngenda kujjako omuzindalo kakati sebo amaliriro kino maadi namugera nkubidde essimu ne kojja Sulambaaya wamu ne maama Azizi mu nnyenda awo kwe muli nnyo mwebalire ddala naye ate siyinza kwerabira kusembyayo kino kubanga kyoffe ng'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu ba Pan-Africanist situyinza kusirika butwogera ku kigambo kya kitta bantu ekiri mu Buwarabu ekitayosezza ne bakuba amayumba ng'ababakuba be bakabaka ba demokurasi ne babawa emmundu tebakoma kubawa mmundu n'okuvumirira obuvumirizi tebavumirira Abamerika situmanyi kiri mu nsi eddembe ly'obuntu ery'engeri eri bavumirira tusaasira abantu abali mu bbendobendo ly'e Gaza abantu abali mu Lebanoni abattibwa olw'okubamba mu self defense era ne mmaliriza nga neebaza Katonda n'okusabira Museveni ono Mungu amwongere ebirungi bingi kubanga Kony yalwana n'emyaka egyasukka mu 2 tiyatta bakyoli ng'olw'okuba Kony omukyoli akola ki kyempulira mu Gaza ne bano batera okubyogereyo ku street be balumba gundi abawarabu bona bahamasi n'obwana obuto buhamasi n'abayuweni buhamasi n'amalwaliro buhamasi na buli kimu buhamasi Museveni tiyasaanyawo kintu olw'okuba Kony omukyoli ne ttiimu kuba by the way ne ttiimu yonna yali abakyoli olw'okuba baakola ebikolobero ne Museveni akola ki kati Museveni kyemba ŋŋamba nti okuva lwabadde nti twali tumulowooza nti yasinga wano mu Afirika ne twagenza okulaba amaana atunga ate ne bano Abamerika mu by'eddembe ly'omuntu ne mu bigere kiba kyakaramu okugamba nti bamutuuka mu bigere bali eyo wansi tibasaanidde nakubeera mu ddaala lye kati bamusabira nti Mungu amusaasire omutima ogwo mulungi ogwo obutafaanana ku Bamerika n'Abaisirayiri ne baganda bange n'Abazungu Mungu amutusaasirire agira amutuwangaliza kuba Amerika akalulu agenda kawangula naye ntuusa n'okusaasira addemu amini naye ntuuka n'okusaasira ntuuka okusaasira ab'opposition ekisolo olw'engeri gye bayisiddwamu bannayuganda babakubya akalulu nabadde ngatta mu NRM bwe yamaze okuwangula akalulu mu NRM bwe yamaze okuwangula akalulu mu NRM gwe njogerako omumanyi ye mukyala ataakwata kaadi ya NRM omukyala ataakwata kaadi ya NRM naye nga mu NRM era taata we nga yakyamaani wa NRM mu mateeka abadde amunoonyeza akalulu
bwe yafunye emitwalo 414 eyakwata kaadi n'afuna 406 ne babeera n'emitwalo 10 n'alabya FDC ng'eri mu 9 Nuupu yayagezezaako mu 9 ototo babadde mu 12 kati bw'otasaakira abasajja bano n'obakubaliza netekabira wakajja dekarasisi yali abasooka mbuyetowaza tomuyisaamu eggaali nno mwana nzaba yenna byajootera nakyotera munange ajja kusula ku lumbe bebalinziika naye nga mbalamusaako bannaye mwena batuuliriza nze Ssekabira Charles Lubega kati asooka nsaasireko mukwano gwange Agisowedi manye Agisowedi mujjukiza nnyo olunaku lwa kiyama kubanga mumanyi musajja musaazi asaala agenda gadduka wano emisiri ng'agenda okusaala nasooka nembuza sola ziggwayo tati ziggwayo ate no nga ndabadduka nga bagenda okuzimumalako eyitako buyisi ziggwawo ayinza okugenda nasanga bazimazeewo naye nebagati ati ziggwawo zibeera zikyaliwo ate bweyitawo osobola ogitwalaku eddako naye yadda agenda misiri ng'agenda kusaala kati ekyo Allah n'akimumalira naye ate bw'amala ekyo n'agattako ayinza omuyisa obubi mu lunaku lwa kiyama kati oli ali kubuuza kiwayi sheeka bamaze akaseera bamanyi b'obusiraamu ono yali atta sheeka omumanyi w'obusiraamu amusibye empingu amutadde mu lujja gwe wati wabiwulira ebyo ti mukama wange nabiwulira n'okolawo ki ti neesigala nga mwagala kale oba oli awo sheeka kirevu wumala mirembe naye musajja yakukwata n'akusiba empingu ng'abaana bo balaba ne bakuba amasasi sitolo ogigomeza mu makkati kati ekigenda okuddako ng'aja amaze okuga nti nasigala mwagala ate okati awo ebibonerezo bitandika mboko ku mboko olunaku lwakiyama lujjudde okusinda n'okukola kutya naye ndimujjukiza kubanga abulako kati kugamba nti oyo omusajja simutegeera ate era Mwami Museveni akimanyi era ensonga lwaki babakyaludde omuwa yalina okufuna ng'obwala DC lwaki wadihoize teweze bimukumbyako tayagala batuufu tabaagala Mwami Museveni ati kisoboka era namugamba musala tajja kubukubwa okimanyi nti oli mu kubuuza ku batuuli mbabuuzaako solambayo olaba babumuwa mwegwa gwanga ataliko wadde akamumunyizibwamu waliwo wanayinza okusinga Sulambaya mugota Masaka nuga nti njogera mwegwa gwanga Sulambaya tojja kubukombako tojja kubukomuza sasa mukolinya nezi mubuulire tojja kubukombako lwaki Mwami Museveni ebyo si byayagala mumukole bye bataagala bwe munaakola bye baagala bajja kubawa so mbalamusaako mu ngeri ey'enjawulo nsasira bafiiriddwa abalwaziza ate n'enjozaaza abafunye ebirungi tibannamwebale bannakyotera mbalamusaako mu ngeri ey'enjawulo ne mbajjukiza nti PFF egenda mu maaso mikono twamala ddegiwaayo saawa yonna kyedomola omununuzi atuuke omununuzi ajja mumulindirire ajja ne mwoyo bamulindirire aliko mwoyo mwoyo nyinyinyinyinyi ajjudde ennembe n'omumyansi so PFF Mukama agituweereza tujagale tujjumbire tugenda kulaba ekibwatuka katulinde nze munakyotera Ssekabira Charles Lubega mukwano gaffe oli jjajjaffe kitaffe ye twamuziika ku lujja najja nankumi FDC yajali twamuziikayo naye yasobodde okwenunula n'afubutuka mu malaale najja nankumi n'agenda egundi ekisolo afunayo bulumukaaga omuzimu nga gululuma togukeze bulungi tumukwata yajiye lukaaga yafubutuse mu bijje najja nankumi agende kisose abantu balowooza gyali mulamu n'omuwolukaaga kibadde muzima nebyo ebyakatonda ebyo ebyakatonda baadde bakyalina ensiseera ey'amaanyi nga ge twalina gaddukira najja nankumbi oli pulenti obudde oyo omuntu wa bulijjo assistant RCC Mukulu Katumba Ssegawa mu studio mwali wa Masaka City sebo tukwaniriza nange neesiimye okubeera wano njaba kukozesa omukisa guno okwebaza Katonda atukumye nga tuli balamu tutuuka olunaku olwaleero nga tukyasobola okussa omukka ogw'obulamu ate n'okusaasira abo abafunye ebizibu kibi nnyo mu wiiki eno tufiiriddwamu abantu bangi naye
siyinza kubamenya ne mbamalayo naye mutabani wange Mwami Kizza yali wabavubuka mu Nyenda awo yafiibwa mukyala we bamuziise eggulo yafudde ng'ali mu kuzaala kitalo nnyo kitalo ddala ate olwaleero tugenda kuziika registra wange Major retired Joseph Mugerwa abasinga babadde bamuyita baali bamanyi nga Pookino erya Pookino lyeryakala abadde musajja mukatoliki nnyo eyatufaako ennaku nga 3 emabega okuziika kwa leero 8 kitalo nnyo abadde musirikale yatuyamba ennyo okujja mu buyinza yali akola mu post office omwo yatuyamba nnyo era waawummulidde nga ekifo kyasombye okubeera nakyo mu gavumenti kibadde kya regional internal security officer wawane waffe naye nga bwe yawummula amagye ate najja n'awolereza ekibiina kye ekya national resistance movement era njagala okubategeeza nti abannamasaka Greater Masaka tugenda kubeera n'abakulu abakwanyaganya bulyake betuyita anti-corruption agencies byonna ebitongole ebya gavumenti eno eya NRM byeteekawo okulwanyisa enguzi anti-corruption unity ekitongole ekirwanyisa obulyake bwa president n'ebitongole ebirala byonna bagenda kubeera mu regioni muno okuva ng'ennaku z'omwezi 21 okutuuka nga 23 ku 23 tugenda kukola balaza ekigambo kya Luswayiri naye kitegeeza nti tugenda kukuŋŋaanira abantu ba bulijjo bano ba Mwami Ssekabira ne Mwami Ssentamu bajja kuba bafunye omukisa okwogera ebintu ebyo balowooza nti woofiisi zitambula bulungi okubeera enguzi oba obulyake so gwe mukisa ogwo oyinza okusanga sisobola kulopa waalya nguzi oyinza mami wumalo abamu bwe tubeera mu studio era nga bwe tubeeramu tuba tulina engeri gye tweyisaamu era amateeka gye tutambulirako bino tuba tubiwulira Kampala naye situwagala kubireete ate wano wetuli radio Buddu fe tugireze era tugina mu siteeke twagala ebeere civilized so ku lunaku olwo nga 23 tujja kubeera nebbalaza abantu ba bulijjo oluusi abatasobola ku accessinga offices nga balina okwemulugunya kubanga oyinza okulaba Mwami Wumalo oyinza okulaba oluguudo oba essomero ne baga nti essomero eryo baalikolera miliyoni 10 naye nga teggwe mu ndowooza eyo olaba nti ne miliyoni 5 nyingi kati kyekiseera oga nti naye wano baatugamba kino kati baabakugu ne bakola okunoonyereza kijja kuyambako gavumenti eno yasalawo okutandika ebintu ebyo okusobola okuyamba omuntu wa bulijjo nja kusembyayo kino nga mbuuza nti mama wange omumanyi bulungi Jajjabbaale tali bulungi era oluvaana musoyaga yaseere n'agwa tali mu mbeera nnungi amuwuliriza nsaba mumusabire mutusabireko embeera eno kubeera mbi nnyo naye olwokuba kinkakatako okujja okunyonyola bannayuganda ebigenda mu maaso kyobula nga ndi wano naye tudde matobotoko era puroguramu nyinza otanyimalaako nemwenda okulaba ku mama wange esembyeyo njagalako waliwo omukulu ayogedde nomuganda wange Ssekabira naga nti President Museveni tayagala bamazima era asaasidde nnyo omwami Amayanja nti kikafuuwa jakufa kati ekyo kitegeeza ebintu bibiri amukoli midamulaga kitegeeza ebintu bibiri kitegeeza nti eitha Haji Mayanja olw'okubeera amazima ge tagenda kuweereza bannayuganda
naye ate era omulundi ogwokubiri kitegeeza nti abo abaweebwa omukisa nga nange mwendi nze nfuna okweraliikirira kubanga ono omuto wange akimanyi bulungi nnyo nti okuva mu buvubuka bwange nzize empeereza gavumenti eno mu ngeri ey'enjawulo naye abo nze seeyogerera abantu banjogerera bamanyi kikyendi I have a brand naye bw'obeera wano n'ogaa nti abo baaweebwa ebifo they are not honest si beesimbu kati abeesimbu bamayanja baasigalira kati ate nkya mayanja bwonna musanga nga bamuwadde onaga nti alina kyeyabbye yakolifayinga yakolifayinga kyabatuuleza ebigambo ebimu bisengejja mumanye nti bino ndoza tutuuse mu budde nga bwebagamba nti obudde obwakalema obudde obw'okusiiba katutuuse mu budde obw'ebirimbo kakati mulina okumanya tutuuse mu budde obw'ebirimbo oli bwagamba nti nyambadde kimyufu muganda wange ono tunula nnyo kubanga kiyinza okuba nga si kimyufu oba amaaso gange okubeera mu makomera obaleeta mu kkubaganya ebirowoozo ku nsonga ki avuza amafuta okugajja e Kampala ze n'emmotoka nga demokrasiya alimu enkola ey'amateeka buli we gatakola n'oteekawo obuwayiwayi kakati nteesa ndi mu kuteesa n'eyalidde enguzi kakati eyalidde enguzi akugamba eki lipooti ya Igigi etugambye nti abali enguzi bali ku zi district service commission abagenda okusaba emirimu omala ogenda kusasulwa $60,000 mu mwezi n'osasula omulimu emitwalo obukadde 5-10 mu service commission akulaze ne list akulaze nti walimu ghost workers mu zi districts mu bitongole byonna ekifo ky'okukwata aleeta ba ghost workers ogenda kunziza mu bbalaza era nze ompita nze omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu nzire mu bbalaza waste time y'ensonga lwaki buli lunaku nkaabira eggwanga lino okukyusaamu ku bukulembeze tufuneko ku buli n'ensa ng'asobola okugamba nti gundi guwalidde enguzi obeere mu kkooti mu kkomera ekifo ky'okubeera mu bantu ng'abantu baffe eri eddagala ly'abantu abalina akawuka ka mukenenya olitadde mu nsawo yo essente z'amabaati kamalize kano essente z'amabaati agabadde gagenda mu banaku gali mu lujjalo naye gwompita mu lujjalo nkubaganye ebirowoozo ekifo ky'okubeera nga oli mu kwewozaako nze nzije mpoze naawe ekyo sentamu siri pato katulya information mukulu Katumba gy'alina ku nsonga eyo nnyo agiwumalu omanyi bwe tuba ku ssomero nga tusoma abatusomesa batuwa ebibuuzo nga bamaze okutusomesa balabe competence yaffe balabe bwe tutuuse mu kumanya ebyo batusomesa era bigenda okuvaayo nga waliwo afunye 10 ku 10 waliwo n'afunye 0 naye nga mwena mwali mu kiraasi emu omusomesa yaki nga y'omu emmere gye muli yaki y'emu kati ebintu ebimu ababuuliza bajja bitegeera kakati omubuuziza nti bani abagenda okubeerawo naye bambi n'abagenda okubeerawo tabamanyi kakati awaana IGG asobola okufumitisa awaana IGG nga bwe yaleeta lipooti neeraga abali b'enguzi kituufu era ekyo kindaga nti agoberera kubanga IGG yakola lipooti neeraga nti obulyake butwala ssente nnyingi nnyo kakati mwebagenda okubeerawo njaga okukozesa omukisa guno okumutegeeza nti ebintu by'okuzira tubadde tugenda tubiggyawo era kyova olaba nga eri bwe tuba tugenza okulonda ekisolo omukulu agambye nti omulambo gwavuddeyo ghost yavuddeyo singa babadde tukyali mu nkola eri ey'okuzira FDC tiyalibadde kisolo katugenda tunafuya nga tukaddiya endowooza eyo etuzza emabega
kakati gwe ng'omuntu omu omulwanyizi w'eddembe nga tonnaba kutegeera baani abagenda okubeera kubanga ekibuzo kyali bali kiga nti bwana RCC nti eyo baani abagenda okubeerawo nti Umaru Katumba Ssekabira nti abo nedda sigenda genda singa amayanja abaddewo ne Ssentamu nga mwali kubanga bye boogera nzikiziganya nabyo then you have a point naye kati tanaakutegeera baani bagenda kubeerawo nolwekyo nja mutegeeza nti ne IGG ajja kubeerawo ne CID ejja kubeerawo n'ebitongole ebirala byonna naye bw'oyinza okuba nga owulira nti abagenda okubeerawo tebagenda kugattako oba tebagenda kukendeeza ku buli ake leka abatuukiriza bo bagende amatu gaabwe gakole ki gawulire bwe banalaba nga tebiriimuusa banaavaayo naye ffe nga gavumenti tulowooza nti mulimu abantu baffe abalina amawulire agayinza okututuusa ku bali b'enguzi naye nga tebalina bwe bakatwala mu bitongole ebyenjawulo oli ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo kulusenda njagala tugende ku nsonga endala kuba akadde tulina tuyinza okwogera ensonga eyemunamba tuli ku nsonga ezoonoona kansooke nzimentioning then nzirambulule ensonga esooka obutassa kitiibwa mu ssemateeka eyo emu njagirambulula okutyoboola eddembe ly'obuntu entakera nga tetufuddeeyo lyani erityoboddwa abakulembeze abalina obuyinza obukozesa obubi ku be bakulembera ne basalawo bubi awo kendeete yaako emmwanyi tinoosalawo nti emmwanyi y'omulimi ali ebukomansimbi egende mu makubo ge tutategeera naye ng'omulimi ali comfortable nti nze wendi wamala agatategeerekeka olwaliro otugamba nti emmwanyi yeeyongedde ebbeeyi naye si nze nakikoze nekya eri waafuna waliwo ekyeya emmwanyi z'abali ne zitavaamu bulungi ffe nga tuzirina kati olwaleero oyagala tulaga nti nze nina obukodyo bwe ngenda okuleetayo abawadde kakati bwe mbuleeta pulizi bweba nekyanga yeyamba abantu gireke naturally nze nnime emmwanyi zange zinaafuna azigula ani yaganya abantu okutunda n'okulima n'okusuubula n'okukola maama nyabo wenjogerera nze ndi mulimi amaziga agannuma nga factory egenda okutwala emmwanyi zange eri ntungamu wawa ng'eva wano tofaayo ng'eva wano lwaki teri mu buddu mwe nnima ennyo emmwanyi oba ontegedde bulungi nze Ssentamu okuŋŋa nti agenda akati okutegeerera emmwanyi yange atanse n'okwewaana nti bane factory enze njirina wano nga nawulirako n'emabega ng'oŋŋamba nti peneti gwe tugenda okuwa talina wadde ennimiro kati no ne yeewaana ali ntuŋŋamu kati nze Ssentamu emmwanyi eyo by the way kuva dda zibadde zitundibwa emmwanyi tubadde tuzitwala ku katale k'ensiyo kibadde kirungi kibadde kibi kuba emmwanyi tugirima wano lwaki tugitunda Bulaaya ng'ate tugirima wano anti obwe bukulembeze obwo olaba tukaayana kugitunda wano entungamu katusooke tukirize nti factory gye I'm not sure about that by the way mpulira bakyogera but I'm not sure sinnakikolako kunoonyereza naye katusooke tukirize nti gye kati tukayana tutya nti entungamu wali akatale k'emmwanyi ate ne tutakayanirako e Bulaaya anti tumaze okulaba nga wano tuvugawo na mmotoka tumaze okulaba ebyokulabirako ebiri mwanyi mufuso nga ngenda entungamo nga nkomawo ensonga yange y'abakulembeze obukulembeze obuki obubi tewaliwo gwe twesiga wano ontegedde abalina obukulembeze kati tewakyaliyo n'omu tewali gwe twesiga kati tusigadde nze Umaru bwe mba nnimyaka akantu kange oba kawogo gwe leeta ebitaanu by'obimpe nze mbisigaze tetulina system eyinza bituusa wadde okubisomusa district emu. I get it. Yes. People have lost trust in leadership. Not in leaders. Not in leadership, in leaders. Okay. Kati ojja kalongoosamu nze akange obukulembeze buki nandibadde nongerezaako n'akalala nange zikiziganye naye kubanga ti abantu bolaba nga bazimba ziikayina nga gutolina kyenyinza okwongerezaako weraliikirira waliwo n'ensonga y'obukulembeze obuluddewo ennyo
batandika okuyiga nti taata bw'atuula mu katebe ako ssaawa eno tavaawo tosituka katuddeawo kiwedde bamuleetera kikopo kya caayi kuvaawo kwebaka genda okuwa ekidomo mpaka obukulembeze obuluddewo bagenda bakuyiga yensonga lwaki ensonga eddako emenya gundi etobo eremeza demokrasiya mu ggwanga eddako awo nti corruptioni kakati gwaludde mu ntebe bakumanyi nti gwe bw'otayogera ku ntebe yeeyo mwatudde ebirala kuba mu kooti genda ogulira abalamuzi obululu genda ogulirire twala ekisawo kya ssente twala ye tafaayo kasita tonyega ku ntebe ye era kyolabira nti mu kaseera kano ne bwovaayo okuginyegako bano bakuba omugongo ne bagutta bano bakumenya omugongo koyogera ku ntebe y'omukulu era yagezaako gyogerako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu nze mwamusesebbula amagulu oyagala amale kufa singa mwamukuba kukiuliriza mwe muli ku nsonga z'obulamu muzivubiikiriza n'ekisolo singa Bobi Wine ekintu ekyo kyamukwata ku mutima mwali mutusse ffenna tuliraba ng'ebyokusaaga gwe bakusuna kutu kukusuna busunyi mama wange nzi yatugunjulanga kusuna kutu kakukwata ng'omanya nti waliwo ensonga ne bano bamasasi na tiyagasi bakwase omubiri oli RCC muli mu byakwerinda lipooti eraga ki nze mmanyi nti Bobi Wine alina ebiwundu naye nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino ng'ayogera ku ntebe era yeemukubye okumutta era nange akutta omuzindaalo guno RCC taŋŋanya kulaga butali bumativu bwange nenyiianti mpulira ŋŋamba bamukuba gwe Ssemukama Mayute olaba agamba nti bamukubawa nze mugambye musuneko busunyi nga simukubye kimwasa kugulu omusaayi twagulaba nti kakati ogwo omusaayi si mutuufu bannange bw'obanga oli mu ggwanga wootuuka n'okwewayiriza omusaayi eggwanga tuli mu kiki kino corruption wano muzeeyi yennyini muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda Bobi Wine was beaten properly. Thoroughly well. Kakati ondetedde ate oli adifendinga bino ebyokuba abantu yawulira biri obvious mu mulembe ogwabatwala mu nsiko tebiri obvious ku mulembe guno mwe tugamba demokrasiya tujja kuma kujogerako bwogezi ng'olaba Bobi Wine bw'agenda ekisolo enkeera lwe bagamba ne programu ya President Museveni weeri n'ekisolo munene olw'okuba bano bamukozeemu enguudo tebakozeemu nguudo bakola kano Museveni waakoma ni kisolo munene alina polling stations ezigendamu ezisuka mu 2 ne bali mu kulwanira kano kasitensenyi olw'okuba wali obuyumbayumba eri munda tebakola ki tebagendayo era neewuunya nti tuli mu demokrasiya bonna Bobi Wine yasookayo naye kwolwo ne bagamba mufubutuke mu district president ajja netugamba ye bw'abeera mu east tubeere mu west bw'abeera mu north tubeere mu south because the district is big president asobola kubeera wano wamu ne incumbent ne ngamba Katonda wange kiki ekiri mu kisolo Who is the president and who is the incumbent? President wange Bobi Wine. Okimenyawo. Ati akagambo wange obadde tokatadde. President wange. Kakati mu demokrasiya nze president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ye mulonde. Kati oli ku demokrasiya. Ziganye naawe. Kati oyo yeewuwo. Ate yabba. Sinanyogera kuyabba. Era demokrasiya owe nale mugwalese nti ogamba nti nze nga Ssentamu
president wange ye Bobi Wine era ogenda kuva wano utuliziganye era ogenda kuva wano okirira amadaala olinye emmotoka yo ovuga ogende awe wali ekizibu ng'afuga takaye awali ekizibu kanjogerewo ala sissaali wano alowooza nti NRM ye yaleeta Uganda teyaliwo nga twefuga ye tewaliwo okulonda NRM teriwo tewaliwo okulonda mwafuna bumeka kiki ekyabatwala mu nsi aha kati lwaki otula wano ku muzindaalo otandika okujerega ab'opposition bafunyeyo obutono gye twabadde mu kisolo abampuliriza abawuliza radio Buddu nze ndi mukuba mu ngalo nti message gye twanona ekisolo yavuddeyo etya nti bano abali 100 ku 100 100 ku 100 bonna babakubye bano NRM gyawaana 0 yafunye 0 omubaka batutte Jafanga ne batwala buli kimu obupapulo obutiikinge ku candidate waabwe batiikinga bannansi bagamba tubalengera kati batanze okweripa NRM liningi biki mu demokrasia mulimu liningi kibiina kuluseta mukankubuze nga tugenda okumula ani yawangadde ekisolo kifezi wa kibiina ki independent nga tannabeera wa independent yavudde mu kibiina kyo hold on nga bw'ozitoddamu biri nakino bw'oba okiddamu nga tannabeera wa independent yavudde mu kibiina ki be honest yesimba mu kibiina ki alindako katono ndine sentamu awati mutu be honest beera honest what is that you are omukulembeze kyekiri ku mutima gwo omukazi oyo yabadde wa kibiina ekiri ku mutima gwange asabye ekiri ku mutima gwange mulimu demokrasia neŋŋamba yabadde wa demokrasia nabadde nalinze internal processes eza NRM zituwe NRM pure kale kampuze ekibuuzo ekirala omukazi oyo ayina bwe yakoze olukuŋŋaana lwonna ng'alangirira okuva mu kibiina kye yabaddemu afuuka independent kati yalangirira nga tannawangula ayina bwe yatuuzizza olukuŋŋaana lwonna n'alangirira nti nvudde mu kibiina kino kye mbaddemu kati ndi independent kibuuzo ansi eri nti yavudde mu kibiina by virtue of kasito ndoze NRM lina katono singa obeera independent kakati oyo omukyala muzira mu kisolo omuntu okulangirira nti ndi independent oyo omukyala kakati muzira bano bali 100 ku 100 kitegeeza 100 ku 100 omukyalo oyo bwe yagambye 100 gyammwe mutwale ne pulezidenti waabwe ono agambye mu demokrasi agamba pulezidenti wammwe yagenze n'alagira n'agamba ono n'akwata ku oli alina kaadi n'ebyekyanga ne bakola buli kimu naye 100 ku 100 baana baali kubye toyinza musajja mulekerawo nupu yafuna ensonga ezonoona demokrasiya wano mu Uganda bwe twogera bwetyo tutegeeza nti demokrasiya waalikuba mulonda n'ebirala ebikola demokrasi mubikola naye mulimu obuntu obulumira nga bwe twasooseyo okutegeera sente mugenda kuwayo ensonga emu naye ate ayagalina kaagamba wali olina koyagala okugamba muganda wange oli agenze n'agamba ffe tusindika emisinde nga tugenda okusala naye by the way sharia tekkiriza kudduka ng'ogenda okusala ekyo ndowooza balaba bisiikirize tutambula kakati nendaba mukojjange esentamu oba ye agenda kuyingira muliro ki omukenyennyonnyo omuddukavu kuba atidde okwogera amazima kubanga gamazima gali nti yagamba 100 ku 100 alla nga twogera amazima nga tutya Katonda era bwe kyabadde 100 ku 100 ab'NRM abeevuganya bombi abali mu famire emu omu n'akwata tiketi omulala n'atagikwata bafunye obululu 10,000 omu ng'ali mu 4 omulala ng'ali mu 5 n'ezisobamu nupu gyayambadde wano
nga tenina nansonyi aga yagikubye omuggo tiyandizenda kwogera bafunye Rwenda 900 FDC Lukaga PFF sagala jogerako kubanga ekyali mpya ye yafunyeyo ndowooza bakikumi bonna bo bagatta babadde mu 10,000 mwaga nga bali mu 10,000 kati oli ono kyayogera nti kyavuddewo tikinnavaawo era bwe kyabadde era mwekyo mweŋŋambira ojjawo amaanyi gatsi ng'otya Katonda nti gy'ofunye obululu Lwenda nga bali mu 10,000 kyate ggwe enkya baakubba obwa pulezidenti Museveni si ye yabwangula maze mbadde mmanyi alina ekipya kyazzaako sentamu kankuwe ensonga emu gye tuba tugira nze ndowooza nti ensonga enkulu ennyo eggwanga lino y'ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu olw'okuba demokrasiya etambula butereevu n'eddembe ly'obuntu era tebirekaŋŋana lyanda ku lyanda biki ebityoboola eddembe ly'obuntu bitulabikirako wano ne mu studio wano ekisookera ddala tewaliiwo wano mu studio ali muno nga talina nsonga za kugobaganyizibwa ku ttaka bw'aba nga mwali awanika omukono nga tali wa luganda lwe tali wa famire mu kyalo kye oba mu disitulikiti ye oba tali nsonga za ddembe lya buntu okugobaganyizibwa ku ttaka awanika omukono ekyo nno kirumanze naawe mu nsi erimu demokrasiya olina eddembe ng'oli ewaka nenga ofulumye n'eddembe ly'obuntu n'ogenda mu ddwaliro ekifo ky'okukuwa eddagala ne weebaka ne bakuwa akaseminti n'okebakako nga tolina akujjanjaba bw'alabika ne bagamba nti byakujjanjaba eddagala genda oligule gindi ate ogenda okukwata mu nsawo nga tolinaamu na 10 abantu abalina gavumenti gyebugaba nti ezze mu kutuweereza obuweereza buliwa ng'eddembe ly'obuntu lityoboolwa waliwo akalala akayinza okukwewuunyisa nti ffe twabadde tuli buyikwe etugenze freedom ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kiwandiise mu mateeka nga tugenze buyikwe tulina programu egende e buyikwe tugende e Nakasongola tugende mu district gulu ewalala nga ziri approved police etaddeko n'omukono bye batwekwasanga temusaba lukusa temukola ki n'olw'okuba waliwo impunity n'okutyoboola eddembe ly'ebibiina okwetaaya twabadde tuli awo nga twakikubye ebuyikwe kyakutte kakati bano nga bakyali eno kwijana tuli balemesezza agamba twalifunye n'eri bali mu kuligattirira tuli buyikwe tunoonya gye batubbira tuku-overwhelming batugambye nti ebuyikwe twagenza okwetegereza nga trafiki tetumala ate bagamba nti abantu babalina trafiki tetumala n'olwekyo Nakasongola temugenda genda indi tugamba buyikwe ne Nakasongola ziri mu direction za njawulo ate tuna permission tukoze musango ki mu kuteeke mu buwandiiko oba mutwale mu kooti tinedda olw'okuba nti bamanyira okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ebyebibiina ffe bye tukola eno tebabimanyi ffe gye tukola eno tumobilizinga ne tubulya abantu party values bo baleeta mamba twazirese Kisolo ne tugenda ewa ebuyikwe batulumbyeyo ne batyoboola eddembe lyaffe etiyagasi mu abantu batambuza ddembe nitubagamba bwe tuba twatyobodde eddembe ly'obuntu oba tulina kye twakoze mutulage ekintu kyonna ekibi kye twakoze n'olw'okuba bo tebakyagala ekyo eddembe ly'obuntu waliwo abanaffe amanyi oyinako oyogedde nenjagala nsingira bawutuuliriza ekifaananyi mu Amerika wabaddeyo okulonda omanyi nakwogeddeko dda wano nti abamu bagamba nti okuva Amerika bamaze emyaka 14 demokrasiya wo bwakuze nnyo singa ffe embaga naye ffe bwe tuba tutegedde nti okwonoona mu ngoye ky'abaana bato gwe lwaki osingira nze sinaweza myaka 4 oyonoonye nze nkyali muto tukugamba oyonoonye mu ngoye mu Amerika wabaddeyo okulonda nga abademocrats be ba Biden ne Harris Republican ye Biden ani Trump ng'akuba olukuŋŋaana nakiraba emirundi ng'esatu nga Trump alina ekifo waakubye olukuŋŋaana mu kunoonya akalulu naye nga aba democrats abatakkiriziganya naye nga bagamba nti
bo bali bagenda kunoonya kalulu ffe twagala kwekalakaasa. You get the point? Poliisi nebakolera an isolated place mu kifo kyekimu nga bwali gamba nti bali mu Laston Gardens we tugenda okukolera ekibbiitu kati mwabagala okwekalakasa nti oli talondebwa olukuŋŋaana lwammwe mu lukube muliiko buli gurupu ng'eri ku byayo ne bamaliriza nga buli omu abate bali boogera mu mpaaka luba ne bagawayo omusajja tetumuwa. You get the point? Why can't we have that? Tetusobola kubeera nakyo olw'okuba bano n'abali bakolera individuals naye bagaa nti abadde mulungi mu kwagala Museveni kyandibadde nti mulungi mu kwagala eggwanga lye so that any president yenajja asobola omuweereza. Ani agenda nti mulungi mu kwagala Museveni? Wenare akane gundi yaweereza mu majenga ani kati bwe yagawumula najja n'aweereza ekibiina kati nze anti chairman wacu yali avuddeko. So bino tuyinza okwebuza nze ndowooza nti singa tuseparatinga powers n'obuyinza tugamba gwe musirikale kola mirimu gya ggwanga tolina kusimibwa ku mpewo nti wayamba nnyo NRM oweereza ggwanga kasita oyambala akabonero kaffe nga kuliko wano akabonero oli kuleja obuddayo omuntu wa bulijjo akazingalo kaze nti oli RCC. Bambi tukyalina okusomesa nnyo abantu kubanga ekyatuleese wano kulaba ensonga ezipremesa demokrasi okutambula obulungi nga buli omu bwe yali mwagala. Ekimu ku byo twagamba nti buli muntu wa ddembe okugenda mu kibiina kyayagala era muganda wange Sentamu omulaba akubye obusuuti obumyufu ng'omusaayi era nga ayoleka ekibiina kye. Lwaki toyagala kwogera mazima ga nti awoomye kale sajja anyiridde nebya ddala anti okuwoma muze Katumba kkiriza omusajja anyiridde okuwoma kulire yati mulimu ali enkoko n'agamba empomedde nga tomula enkoko agati omunyo temwabadde kakati kyonna kyekiri aneke ayambadde bulungi nnyo mu kkala ze ez'ekibiina era ali ku rediyo apromotinga values zaki z'ekibiina kye. Ne Ssegawa Katumba naye ali wano apromotinga bya gavumenti nene Sowedi naye apromotinga za kibiina kye. Kakati eyo demokrasiya gitukola ki gitwogerako nga bwatugambye nti Donald Trump yali wano nga nabali abatamukkirizamu bali wali nga nabo balaga obutali bumativu. Kakati wano mu Uganda ekirikomezaawo ebintu ebyo nti ngenze buyigwe kwogera ku bintu ebyo byempulira ebisobola okutambuza Uganda okugitwala mu maaso n'ebyo ebiri mu gavumenti eno NRM eri mu buyinza n'ogenda ebuyigwe n'okuba olukiiko olukuŋŋaana era abasirikale ba Uganda ne bakuprotectinga n'ovaayo mirembe. Kakati mu ngeri y'emu ne bakugaa nti naye Nakasongola gy'ogenda sooka otuleke tweteeketeeke osobole okugenda Nakasongola oveeyo nga bw'ovudde ebuyigwe nga tofunye buzibu kubanga omusajja yagambye nti mukama waabwe baamukuba n'atirika omusaayi naye ng'ate waliwo ne siiri egamba nti yali tomato sauce bwe yali yeesiize. Kakati okwewala ebyo byonna oba musaayi oba tomato sauce kakati katweteeketeeke tusobole okukakasa nti ebya tomato sauce tibiddamu katete gutwegala benteeketeeke. Kati nze nkugambye nti nze nkutwala ku ssomero mwana wange akagaali kali kaweddemu omukka linda ngende mu ttawuni ngula omupiira nguteekemu okwosa olunaku lumu nga togenze kusoma kikitegeeza nti ogenda kugwa. Kakati ebintu byonna bibirimu obugumiikiriza tujja kufuna demokrasiya nga tukkiriza nti abantu nga bwe tuliwo buli omu alina endowooza ye naye tukkirize nze mpulire endowooza ya Ssekabira nga bulijjo bwe tubadde tukola. Ssekabira najja n'atuwa endowooza ye
ya PPF ndowooza PPF yaffe ndumu yaffe netuva wano netutambula bulungi netugenda mu nkola eyo netujja okutuuka ku kitwagala nga kitutadde batuwuliriza. Biki nsonga kizolaba ezimukubamu ebituli? Ezimukubamu ebituli be bantu baffe obutagondera bateekesa mu nkola mateeka. Nti etteeka liga nti tukole bwe tuti kubanga kakati bonna agamba nti tulina freedom of speech. Yes, tulina freedom of speech. N'ebiki byoyogera bikosa abalala. Tukimanyi tulina freedom of worship. Ogwe okukizibwa dembe lyo okusinza dembe lyo nga n'ogenda ku Lwokutaano n'osinza n'ono n'agenda ku Lwokutaano ate togenda kutwala misaalo gyo ogenda wali ku Sande nga ku lutikko ekitovu oyalirirawo emisaalo otandika okwaziina okitegedde ni hati n'ekitovu tegenda kujja wano wali waggulu ku muzikiti ekolo church emisa etandike. So kakati abo wali obuzibu ate naffe ffennyini abakulembeze tulemeddwa okukkiriza nti tulina endowooza ez'enjawulo ate ng'ekyo kyekituufu. Ono ayina endowooza ye n'oli ayina endowooza ye. Gwe respecting endowooza y'oli naye respecting endowooza yo. Mugende mu argument buli omu annyonnyole munne ky'ofuula nga baga nti obadde oli awo nti gundi yesiraamuzi kubanga baamunnyonnyodde n'alaba nti wano wali amazima kubanga ffenna tukolerera nti wano we watuufu wanamutuusa wa mu ggulu naga nti bamukubye ejjirito yagenze bakyakuba ejjirita oba abantu bajja already enkubi basekabira bakafa bajja kakati tubeera mu society nga tukkiriza nti buli muntu alina endowooza ye era tugiwe respect ate naffe abali mu bukulembeze tukkirize nti situli batuukirivu tukola ensobi wano na wali naye nammwe abatuwabula mutuwabule nga mutuwabula nga n'ekigendererwa ekyokutuwa amagezi agatereeza kubanga naffe tukola ensobi ate gavumenti erimu bantu batabanyi bo baganda bo nabano kakati ono bwabanga yakava mu FDC akyali mu musaayi gwa FDC kati azze mu Nuupu kati kijja mutwalira ebbanga ddene okuvaamu olw FDC okunyikira mu ki mu Nuupu kubanga tukimanyi Nuupu yakajja naye waddewo ebibiina bino DP UPC blabla kati values n'ebirala byanjawulo kati oluusi ojja emizeegi eno n'ogitwala eno kati fe abakulembeze tulina okukimanya nti omuntu tusooke tumuwemu obudde tannaba kutuuka kufuna wuzu nga bw'ateekeddwa gifuna kati omuntu omuwulira ng'ayogera nti twabadde batugaana okugenda eri twawangudde toyinza kugamba bantu nti wawangudde n'obululu genda abantu bo bawuddiisa gamba nti tutandise gavumenti etuleke tutambule nga tunoonya akalulu nga bw'onoonya ssente ekitegede naye tuyinza kugamba nti akenda vasasi mutwalo byebiri byotugambye nga tutandika nti mwami Katumba bayinza okugamba nti omukulu oli ayambadde bimyufu nti naye ebyo byolaba si bimyufu biddugavu kati obaze oba kyataddeko gaalubindi tuyinza kugamba nti omutwalo vasasi nze nobadde ndiza nakenda ayagala kuwa information ku nsonga eyo oba tewamutegedde kuli muntu bubiri bwokka
nze kyenjagala okutegeeza baganda baffe bano nga kyange ekikyo obululu 9 n'olwenda n'ebimeka kati kati tugende ku bululu obwabaddeyo singa kati kawulirize bulungi singa abantu bakyakkiririza mu NRM mmwe gye mulowooza nti muzimbye tebandireseewo choice yammwe ne balondawo independent regardless oba yabadde mu kibiina kyo ba mu kibiina ki ne by virtue kasitoga nti ndi independent mu political party obeera tokyalina kibiina so kyokkiririzaamu n'olwekyo abalonzi b'ekisolo bwe babanga mubadde mufuna 100% kitegeeza 10 ku 10 nga gwe musimbyewo afune 100% bamuleseewo this is the fact candidate waabwe bamulekawo ne balonda independent so ebibiina byonna birina okwekuba mu tooki my message eri byonna birina okukola ki okwekuba mu tooki ekisooka UPC erinayo candidate president wayi yamusabira ne bamusuula ne bagenda mu kibiina ekirala naye ne bamusuula ne bagenda mu kibiina ne bamusuula ne bagenda mu nuupu ne babisuula byonna mu kusuula bino kitegeeza nti mmwe bannayuganda bwe muba mutukiririza mu bibiina ebingi you have to style up mulina okwekolamu omulimo ne bwe mubanga mulina internal processes zirina okubeera trusted bwe mutuwa candidate alina okubanga musengejje ekimala era bwe mubanga muli wano muli kweyagala Mwami Sentamu ansanze saatambudde na ssente mbadde olwayonja mugulira kyemusa ngenda kuwa enamba ye ereeta mannya ge namba ayogedde ebintu bibiri ekimu nga kituufu nnyo ekirala nga kifu nnyo naye nze ngenda kugenda nekyo ekituufu nti ebibiina tuteekwa okwekolamu omulimo ogwa intaano demokrasiya muffe munda kubanga kyekyatuleetedde okufuna independent n'atali independent n'owekibiina ekyo kyabadde buzibu bwaki bwa demokrasiya mu kibiina ekyo nakyogedde era bambi olwaleero yebadde puroguramu ye olwaleero yebadde puroguramu ye era yegenda omufunisa engule genda muwa engule olwekyo kubanga akimanyi bulungi nti waddeko ng'omubyumuki kubanga ate kakati yo waabwe yatuuka ddi okubeera nti ye waabwe abantu b'ekisolo bamuyinamu siteeke okumulonda nti ono yagenda tukwatira bendera oba abantu baatuula Kampala mu woteeri ne baga nti tulinayo omwana wa gundi e Kampala agende ekisolo oba ali kisolo yesimbeyo katumuwe kaadi kubanga nabo demokrasiya ewaabwe internally naye titulabangako nti banoonya candidate tuwulira bulizi lugambo kyetutamanya oba kituufu nti kaadi bazitunda butunzi nga bwogera n'ogula empale kasita waali kubanga nze siwulira naye nyinza okuba nga nze nsumagira naye kakati mbuuza abawuliriza nammwe nti mwe mwali muliddeko nti nuupu eri mu kamyufu bwe mbanga mwakiwulira ndoza kwolwo nali nsumagidde kakati ekyo kyayogedde bweru ekyo kyayogedde nti muwadde engule naye akiraba kimuluma olw'okuba babambaza omwoyo gw'okutya mukama waabwe kakati tayinza kubeera ku leediyo tayinza kubeera ku leediyo naga nti mu butuufu nti obuzibu obwabadde mu NRM nti ne baleeta kandidate nga munafu ne balekawo kandidate ono eyawangudde owa independent nti naye waffe bannange mutuyambeko naffe tuli bubi kandidate bamutukubako bukubi twalyagadde naffe abantu b'ekisolo
basimbe layini nga bagamba nti mutabani wa gundi oba muwala wa gundi yagenda okukwatira Nuupu kadi twagala okuprojectinga democracy ku national level naye ku political level gyetukisimbuliza taliyo era ekyo mwagadde nnyo era nze njala kukulyawo sogera bulimba enambo jajimpa ambulye n'amanya gereeta ekyo olwaleero sentamu yankoledde akkiriza there is a problem across the board. Yes, there is a problem across the board. Ensonga eyokubiri nti abantu bannayuganda tebakyalina bwesige mu bakulembeze. There is lack of trust in leaders, in political leaders, not leaders. Leaders ojja kuleta nawe mbadde nkusingira nawe mbadde onziikiramu naye nga siriimu. I'm not a political leader. Yes. I'm a political leader. Mutuufu wewagijja nga tategeerawo naye ate akutya tajja kukubuuza. N'agenda ku social media n'atandika okubuuliza eyo kubanga ku social media omuntu abuuza. Nolwekyo ekyo kyayogedde kituufu nti abantu they have started losing trust in bakulembeze baabwe. Kyo kituufu. And across the board omukulembeze ndowooza abantu bwe bakyalinamu trust alioku anti yes kubanga bakyayinamu trust olw'ensonga nti Museveni ye muntu akugamba ekintu mu 2029 naye nga n'okikola oba notakikola n'akiremerako mpaka myaka emirala 20 ng'akuga nti kiri kye nali ngamba kyekituufu era nokizwa nti kyekyali ekituufu. Bino ebintu by'okulwanyisa obwavu byaki aludde nga bitugamba okuviira ddala ku ntandikwa eyakisamba mugerwa mpaka kati bannange muve mu bwavu nayita butugwamu bane muve bwavu nayita butugwamu abawuliriza ne babuvaamu abaganye ojjukira kasitole kange kenakugambye ak'ekkooti ya Ssekabira enjeru singa leero nkusanga mwami Katumba Ssekabira nanyumirwa amakooti ameeru omulaba n'otunula ino ga musajja alayika ono mulalo nenkera nenkusanga nenkugamba ekintu kyekimu ng'ekkooti era Ssekabira gyali musinjeru ne luli nenkusanga nenkikugamba ne wayitawo emyaka 5 odduka mu ddwaliro noga nti mutuufu amaaso gano bagende bagakebere galabika ge malwadde naye nga kyenkugamba kifu ate nedda si kifu kakati ono gwenjogerako Saabalwanyi talimba kyayogera kyakola kyategeeza kyayogera okakasa nze yali annini nze atidde ono bamugera yali annini kakati gwensonga zonzimanyi era sigende tozimanyi kati kinkoze bulungi nti okimanyi nali nimbiddwa wali olimbiddwa naye nga si yakulimba olaba alimbawumba naye nga si yakulimba tamulimbanga bamubba si yakulimba tubadde tuli ku nsonga talimba studio wano wenyini yalimbira nti by the way ye muntu alwawo okukyusa kyayogedde n'akiremerako ekyo ekituufu paka ng'akigusiza kakati demokulasi eyo wetwogerako omukulu yagambye corruption eyo nti naye eremezeza demokulasiya mutuufu era nga bwe nagambye omuseddamu oluusi agira n'abeera focused and corruption ono abeera focused not all the time kubanga corruption eno nti ereetera abantu okulonda Katumba kifo kyani kya Sentamu. Lwaki abawadde akasabbuuni abawadde akasukaali ne bava ku kituufu nga Sentamu yalina ideas entuufu ezigenda okukiikirira constituency
ne bagenda ku Ssenga wa Katumba kubanga yabawadde akasente kiriza tugende wa Haji Yusuf biki byolaba ebizingamya demokrasiya ensonga gyoyogera alhamdulillah gyemuyita demokrasi sigwe wekka nze sigikkirizaamu nnyo naye nja kugenda ebyo byemuyita lwaki sibikkirizaamu nze mmanyi nti gye bandiise ekiyitibwa demokrasi ng'omusajja yamutandikawo bwe yayogera nga ajjawo obwakabaka obwesikirano ye bwe yali ajjawo obwakabaka obufuzi bw'ensikirano yateekawo kye bayita demokrasi naye yagamba nti the will of the people by the people for the people abantu endowooza y'abantu ebintu bye bawulira nga bye babayagala nga bikolebwa abantu ku lw'abantu kati ensinga United Arab Emirates Dubai mwe tukulumukuko okuva mu Africa si mu Uganda yokka bayinawo nze nabeera nyende Dubai n'abayindi ne Philippines n'abaki bonna bakulumukuka bagenda eri ne bava ne mu buyindi gye balonda buli lunaku okulonda buli lunaku nze ŋŋamba nti oyo yeyandibadde demokrasi nemmwe kweba okulonda kimuyita demokrasi ekiyitibwa okulonda akalulu mwe kimuyita ki naye nze nga nti enteekateeka y'abantu nebeeyagala ne balya emmere ne bavuga emmotoka ennungi ne baleeta n'abapakasi mu Afirika. Totuwayiriza bwe nabadde njogera nga ntandika nagambye nti demokrasiya asukka ku kulonda. Wabadde ndowooza tonabadde sinajja kati gw'ate nkwebazizza asukka kukola ki? Ku kulonda. Kuba ensi ya China, ensi ya Dubai, ensi yonna yakulumulukuka egenda wa? Dubai. Okulya ku kasente n'okweyagala n'okulya ku bulamu. Kubanga ekikulu ennyo mu bulamu bw'omuntu kuba mulamu bulungi, kusula bulungi, kuvuga mmotoka nnungi. Ng'ate tebalonda ky'otegeeza. Ng'ate tebalonda. Kakati bwe njagala mbasike. Ate bannange bano n'ensanvulako katono n'engenda ne gye bayita demokrasi mu Amerika. Amerika okimanyi nti eyaliko mukyala wa pulezidenti wa Amerika Clinton yafuna obululu millions obukadde n'obukadde nga businga obweyalya obwa pulezidenti. Eyo nayo design nti omuntu asinziza okufuna abantu abangi ate si yafuga si yayiseemu siteeti ziri 52 waliwo ze bayita swing state nti omuntu bw'asinga e California aba afunye point 4 Pennsylvania point 17 Michigan 15 ogenda okukakana nti afunye point 27 yagenda okufuga eggwanga omusajja watono kubasingizaako akalulu kamu bubiri n'abeera nga akatugeza ali mu miliyoni 2 oli ow'ekikumi n'afuga. Eyo nayo design ya demokrasi zikyemudeka sibikkiriza naye bw'obuli abantu baga Amerika oli demokrasi n'ogamba nti bano babitegeera oba tebabitegeera ekikuleeta wano sigambye ggwe ŋŋamba abantu bonna kubanga mwe mubikweka temubibabuulira kati nze ayogera ku rediyo nze ndajja wano kusomesa ggwanga kyobavudde olabanga gundi oli agamba ti mwaboogera abamuzibu tebabawa bukulembeze nze nkulemberera mwenaremu mu kiti ekirala ndi kansala mbadde vice chairman wa district mbadde chairman wa district ate kati ndi musomesa banyongeddeko n'ekitiibwa be bampadde certificate y'ebyafaayo okuva mu Oliver Tambo School of Leadership and Pan-African Center of Excellence. Akagamba excellence n'empya nga ate tewali watu ababaddeyo ekyakwazi wala nnyo kakati tuli mu kusomesa nsi abantu bano abatuwuliriza be badde balowooza mu Amerika nti babaayo demokrasi nammwe mukimanye ti asinga obululu asobola obutafuga kakati batugenda gye muyita demokrasi wano mulina omukisa nti ate yo Uganda gye mugamba nti ebizibu byayo bingi ate yesinga ebirungi era yo bwekuba akalulu eteekawo kye bayita okukuba akalulu mu disayini eyammwe eya Uganda awangula yakulaki yafuga wano omukyala bamuyita Namayanja yavuganya n'owenaremu onumeya waffe wanu n'awangula era ye mmeeya oyo si demokrasi mmeeya w'ekibuga Kampala capital city President Museveni gy'afuga eggwanga ekibuga ekikulu eky'eggwanga bamuyita Eliasa Lukwago musajja wa FDC bwe yawangula akalulu era yakolaki ye yalayira kakati obuzibu bwe tulina bwogamba ekizibu kya demokrasi bwogamba nti ebizibu ebiri mu demokrasi tebiriwo wabula mpewo
Empewo ereeteddwa obulwadde bw'abamidiya social media namwe bannamawulire baaginawo wamyambako jjo n'ogamba balimba nnyo eggwanga ne bateekawo ekifaananyi ekirowoozesa nti tewaliwo mirembe ate nga bwegiri ne baleeterawo ekifaananyi kigamba tewaliwo demokrasi ate ngaakolaki kati tunulira bano abaayiiya gundi n'ava mu bukulembeze bwe bamuwa ssente ze ze yali ateekeddwa okulya musajja wattu mpuuga mungu amusaasire naye musajja wattu abonyebonye n'enseere abasajja era baalimba nga bwe mpulidde alimba tusimanya batuggyeko emmwanyi ne bazitwalawa kwegamba eggwanga balitadde mu kizikiza ekyo kyekimu ku bizibu ebitaataganya demokrasi ekibuuzo kyewatubuuzizza obulimba n'okuteeka abantu muki okimanyi nti bano abalimba leader of opposition kati si Essenyonyi budgeti ye eri mu buwumbi obwo 4 billion Uganda shillings oba ofiisi no si musaala gwe ofiisi okuddukanya emirimu gye era azirya era awerekerwako obugombe azikozesa tazikozesa bamuwaza ofiisi naye ndowooza 90% zonna azirya mbulya anjakala ombulira omulimu gwakola okujjako okulwanira mu palamenti olunaku lwa jahannama kasekabitagenda okukyalujjuka nze kyemmanyi mubo okujjako ofiisi ye okutuula n'agamba zaake ndi gegenda mulwanire mu ntebe gwegenda mukole kino akolayo ki nze mumbuulire kyakolayoojyako okupanga abaana b'abantu kisajja kyattu ngera nenumwa kubanga kito bakiseetinga mu bintu ebitali birungi ate baabwe ne bakikuba era nalumanyo nga bamukuba era n'oli eyamukuba mwabwe naye si gentleman omwana omutwe oyo okukwata kuti kimukubya muliki gundi yatuswaza nnyo gundi oyo omusajja oyo eyakubazaake kakati demokrasi mu ggwanga mwali era nze njagadde okutegeeza nti ebizibu bya Uganda ne kye muyita demokrasi amawanga agatalonda mu nsi ya Buwarabu galina emirembe agabadde gakuba akalulu nga mu Iraq, Syria, luddawa ate bonna Sudaani kuba bagamba nti okulwawo kw'obufuzi gundi avudde omusajja wattu oli ani Bashir Jeno Bashir olwavaawo wallahi ya Mungu natunuliridde abaana nga bakaaba wallahi omukyala agagamba banzitidde muganda wange bamugoba yafudde babonyebonye wallahi emiliyoni z'abantu oyo ye demokrasi nze ekintu ekiteeka abantu mu mbeera embimba olw'okuba semanya bajjewo omukulembeze bateekewo omulala nga fashion sikikiririzaamu kubanga nze byendabye Saidi Bale yavaawo ne Somalia yatetereranga myaka tugenda mu 3 ana kakati kyebayita demokrasi era ngenda nenzijukira omusajja wange menta mu byobufuzi yadde simulabangako physically namulaba mu butambi Professor Ali Mazrui Professor Ali Mazrui alina ekigambo kyeyogera nenga nti omusajja ono Mungu amusaasire omusajja watu yasubira wali Makerere naye amala n'afa Mungu amusaasire yagamba ti omwana Adamu ali ku ddaala eribuuka ng'ebinyonyi man flies like birds in the air n'ateeka ennyonyi ate n'asinga n'ebinyonyi okudduka kuba ennyonyi efubutuka wano negenda erandani nekola ki n'aswiminga n'awuuka ng'ebyennyanja mulimu submarines mulimu amaato mulimu meeri zitwala ebintu yayisawo ne ku byennyanja but has failed to live the human being n'ekimwewuunyisa alemeddwa okuwangaala ng'omuntu kakati yali ategeeza bino wammanga abantu bano bebesinza gwe bayita demokrasi gwega gwe sikkirizaamu ne bakola emmundu ne batta abantu buli lunaku Sekabira n'agamba nzikiriza buddala ddala Amerika ne Israel abantu bekusembuli ku demokrasi twasibulirangayo ng'ayogerayo nno olunaku olumu omanyi tuli ku global village omuntu agenda naga nti Uganda njagala okutegeeza bw'oŋŋamba Uganda mashini gyenyogerako eno ya Uganda eno kompyuta gyoyogerako ya Uganda gino emizindaalo gyava mu Uganda lwaki oteeka mukafunda njogere bya demokrasi mutunuulira on a wider range mutunuulira mu nsi yonna nga befaanana tetukyali mu kintu kya demokrasi wakatu era kyova olabanga ebitongole ono muganda wange kojongo si yasoma human rights eddembe ly'obuntu amateeka agafuga Uganda g'eddembe ly'obuntu gagineva
So generally mu Switzerland nekajja nekafuuka Uganda ng'eddembe ly'obuntu. Bwe nsaminga up adi by'oyogedde byonna. Yes. Olinga agamba nti ekitta demokrasiya yali baddewo. Yes. Katukiriziganye kuba ndowooza engeri gy'obirambuddemu olinga nti depending on how you have agreed to be led abantu nga bwe mba musazeewo okufugibwa oyo ye demokrasiya naye ekimwonoona bwe bunnanfuusi n'obulimba katulaba naye nga ffe tulaba nti Uganda bw'ogeregeranya amawanga amalala mu nsi yonna kati ekintu kyali ku ddaala erya Afirika ate eri wala igezi Trump wano yali tatema omulanga nti bamubba akalulu kakati olwaleero lwe yawangudde nga naye apanze lwe yakoze eki ng'amaze okutegeeza abantu nti ngenda okugaba abaddugavu sigenda kukkiriza musiraamu kuyingira wano bano banyi banjaga abantu abayita gabeki abayita ayina ennimi zakozesa kakati oyo n'oŋŋamba Museveni asobola okwogera ebyo kakati nga tumaze okuva mu nsonga eyo esembayo yeeno demokrasi wa Uganda bamala okubeera ow'emirembe egitagambika abantu ne batandika okulimba Katonda yatusaddaakiddeyo ekintu ekyekisolo kubanga mulimu kye tuyita sampling case study tikisolo buli kye bakugamba nti gwe bwanga wawangudde Masaka meya ne bakuwa obululu era ne Bobi Wine n'awangula Masaka tikitegeeza nti geography ya Uganda akoma Masaka ali ekisolo ali ekotido ali eyumbe kwanza nakatunuulira mu by elections ezibadde mu Uganda nga Nuupu ebeera yakuna tebeera namba 2 kati ekisolo tiyabadde yakuna yagenze mu percentage omanyi bayita percentage 0.00010 1% nenga eri 0.00010 akirala ekirese demokrasi obulimba obulala be bantu okulowooza nti bo eshaliya yabakkiriza okutemula case study muganda wange Ssekabira wano mu Masaka sirabangayo wa gavumenti na NRM ayuza ekifaananyi kya muntu naye bano kye bakola bano batema ebiyitirirwa ne beewaliramu ate gye baali batinganye Ssekabira lwe nakugamba lwe yali afudde alikulanga ya meja general kati omusirikale bwamukwata ng'agamba nti abasirikale batulugunya abantu bakuleko ttaaba kimanyi nti wawayiriza omusajja ekirimbo sebo nekimukala okumanya Ssekabira yagamba bino wammanga ali hajuma salamu alaikum Ssekabira yaŋŋamba nali mu nnyendo abaana bange benaduumira okutema ekiti batemera dakiika 10 bwe bamala okukitema nekigwa wansi nga kuliko ebifaananyi bya Museveni baleese obubi olinako bamugamba omudani nga kamusaba sente ez'okulya bamugamba gwonootuwaza okulya pumbaavu obunabiri Ssekabira yafubutuka misene yamala emyezi 3 ekyotera information kenjagala okuwa ke muganda wange asiga ekifaananyi ekikyamu okugamba nti Nuupu tebagibbanga kalulu kamuwe ebyokulabirako 3 President Robert Kyagulanyi Ssentamu baakabba Nakwede Ekayunga bakuba abantu ne bamamenya emigongo abalala bakyali ku bitanda afugayo yali ndooza teyakwata naki naye ye ssentebe waayo Nakwede ali mukaaba Nakato Ehoyima twalwana n'awangula akalulu omukazi balangira wa mukaaga oba egundi naye ekirungi yagenda okudda ng'amaanyi kati kirungi ye kati ali mu ntebe ejjinja obubbi buli mu bantu bano era n'ekisolo temwabaddeyo bwaleese omulamwa neeraliikiriramu ningamba oba omanyi nti mu Uganda mulimu demokrasi zinatidde muna tabanga yakibuuga dimwali mbazi simulabangako mwabalina n'ekibiina bw'ova nakulangira wano nti olina ekibiina ebibiina bibeera awatali democracy be honest ebibiina bibeera awatali democracy nga wajja ebiri nga democracy tali toddamu nti gwe ngamba nti egermany ne Sudan byaliyo n'owa Mugabe byaliyo nga waliyo democracy nga tewali ate yaliyo babagobera tebafiira mu mikoto kakati ebiri ebiri ekyo kituufu kiri nti Mwami Museveni bwe yagendera mu nsiko mu 8 waliwo UPC waliwo DP
waliwo Kabaka Kewaayi n'ebirala byaliwo n'awandiika olukangaga lw'ensonga 10 eziraga nti wali ezaali zikumala okugirayo akabonero ak'enkukunala nti democracy takola kintu naye nga mu byayogerako byonna ate mwalimu obubonero obulaga obuteekawo embeera erowooza democracy akola kintu kisobola ddala bulungi sitaani naye okusindika abantu be n'abambaza ebyambalo by'abannaddiini sitaani nga yabikoze n'osindika bulungi abantu be bakole emirimu gya sitaani naye nga bagikola mu kifaananyi kya Katonda. Kati gwe bw'oduma Katonda atuuse wuuno wano ng'akumaze. So wano mu Uganda waliwo obubonero obugezaako okulowoozesa ensi nti walibaawo ekinukuluzo ekya demokolasi bwe buli naye bye bali bannaddiini sitaani be yatumye bakuteerawo okulonda naye ng'ate n'okuwangula amanyiddwa ne bamunaazina essaawa abiri mwezi NRM yesalawo awangula wakiwulira kakati wetaaga era kubuuza nti yali ategeeza ki obanga omuntu agambye ekyo wetaaga omubuulizi w'engeri omulala akutegeeza juu wanguuki okolera kisembeyo juu kuteeka ly'emmwanyi kusobole okumanyira nti democracy mu Uganda takola ki kubanga akabaliro ka parliament eyo institution ekola amateeka engumi yetokose abamu amaaso kate gaveemu kitegedde kati naabuuziza ate naye abasisi bakibuuze bakiwulire bulungi kiddemu abuuza ng'ani atokosa democracy tawunyiriza nti ani akikoze bwetubatukwata si nsonga democracy tamala kuwunyiriza ani akikoze obuvunaanyizibwa bwayimiridde mu kuteekawo democracy kwe kulaba ng'atambula era bw'alemesebwa gw'ayimiridde mu kkubo lya democracy gw'obuvunaanyizibwa tosobola kumbuuza nsonga zifaanana bwe zityo naye kyenjagala okugamba nti mu Uganda ekimu ku bissa democracy kwe kusooka okutta institutions ezireeta democracy nga bwe gambye multiparties ebibiina byonna byafa tebisobola kuvaamu kati mwanisana alese ekintu ekibadde amata nti ebibiina byonna ate nibadde tukirowoozezaako ate nga kyekituufu waliwo ekintu kyenadde saalowoozezaako ate nga kyekikulu ebibiina byonna baabikubye oba ntegedde abantu ne balonda independent search for the new good simanyi search for the good ne ensonga eyo nkulu nnyo era nowe NRM eyali badde ajaguza sawoni yali badde ali mu kasonda ng'akulukusa maziga oyinza otya okuŋŋamba nti tuli mu multi parties ekibiina kyatuula n'abantu ne basimba layini ku bacandidates ne bavaayo abantu bonyini bannansi nga bagamba nti vulugu ali mu kibiina kyaffe tumulabanga tulonda ono gwe tutamanyi omanyi akabona ekyo kitegeeza ekyo akati institution zisino ezaali badde ziyambako okuleera democracy baazitta akati n'ebibiina waliyo ebizibu si nsonga oba kya FDC si nsonga oba kya NUP si nsonga oba kya NRM tomubuuza mbu ng'ekyagundi kirigwe kiti kirabire kwani ekibiina gweoyagala NUP ekole bulungi ng'erabira kwani gwe NRM nakugamba nti twaliwa neerwengo wano mu kalulu ka Bukoto South waliyo alintu Mansambu n'ebirekerawo mugenzi mukama mumuze mirembe ng'abaana ba NRM badde wali ku polling station naga nti ayagala okulya ku ssente mujje mutwalo ng'olonda asambu ne bajja ne bakwata agobawo ono amenya etteeka bano abantu nga bajja okumugjawo oli akola ekikolo ekimenya amateeka kubanga ogaba ssente ekisooka kimenya amateeka mu byofuzi ekyokubiri nozigerera ku polling station ne bakwata gwa mugobawo nti otaataganya okulonda ne bakusiba otegedde enzivuunula ya mwaibaati ekifuula nnenge bo ebituufu bye bafuula ebikyamu ne babifuula biki akati tosobola kuzimba democracy ng'olwedde amateeka mugataputa kifuula nnenge nti mu institution zisino ze tulinanga ebibiina tewavuddeyo telina busobozi busobola kuzimbirayo democracy kumuleeta eno abantu bafune ekituufu nakyo tolina kibiina kyosobola kunenya osobola kunenya NRM n'abakulembeze ba Uganda
kakati ekyokubiri mu institution zimuno mwetuyambira kati nga twabadde tuli mu mateeka tewabaawo etteeka erisibye enkalu tusooka netuliyisaako mubayiro tubawa ne bawawaanya ne tujjayo obukiiko buli ne bujja eno wa pulezidenti nemunga ti twalibadde tukola tuti ne tugenda mu bukiiko kakiiko k'eggwanga ne tulaba nga etteeka lirongooseddwa bulungi ne tuliyisa nga tewali yeemulugunya wayinza okubaawo yeemulugunya nga tamatidde bulungi naye olwokuba abasinga obungi kyebaagala kyekiyisi tujja kutambula n'ekyo mu Uganda baliisa mamba zeetooloola ekibuga kyonna waggulu ennyonyi zeetawula ng'abalala bambadde ng'abagenda mu lutalo tuyisa ki akati gweoyagala nga goddeyo kati banaye demokulasi ekimubuutikira nembuuza waali okulonda nabadde ndaba wano abenaalemu abadde ayogera ku benaalemu abawaana obutaami eso obutaami bwafulumye nga wainaalemu independent ne wainaalemu flaga bearer batunga muyiyemu temuyiyemu muyiyemu engumi etokota ontegedde bakubagana nti abamu bakoze eki tebayiyemu ssente baadde bayiwa mu bululu ekisiikiriza demokulasi naye newetujjidde ku mpoosi nawuleyo gwe bakutte ekintu ekimenya amateeka ewaana bwewaanayo ekipa ya soda amazima galinga sepulingi amaze akama ne kafulumya nti owenaalemu independent naalemu siwakana nti siyawangu siwenaalemu nkikkiriza era nabanange benaalemu kati kwebali bawuliza babisakubakutumiddeko nabagamba nti inaalemu yegenda okukulembera ate yegenda okukwata ekyoto nga tugenda mukalu era bwe byabaddeewo nebagamba naalemu be balwanagana owa independent ne flaga bearer gano bakulu kanzijewo obulango buno tujja kudda toti hakadde tuwa bulijjo chairman batusika kazindala tulina bbiri zokka ndowooza zitulina esika kazindala ako tulabe biki mwe byolabye byonona demokulasiya waffe anayanziza newankubadde sekabirage nti n'okubaawo taliiwo okusookera ddala kuba byogeddwako kkiriza nkuliseeyo abantu b'ekisolo ab'NRM mu buwanguzi obwo bwatuukiddwako njagala kusaasira bannayuganda abatuwuliriza nti tuwuddiisibwa nnyo bannabyabufuzi nti singa wategekebwa empaka olaga buli famire ekiikirirwe mu mpaka ezo olabe anaawangula naye famire emu neefuna omukisa nereeta Nakato ne babirye nga Nakato agamba taata yagenda okukwata obuwanguzi bwange nga babirye bwagamba nga Nakato agamba maama yagenda okukwata obuwanguzi bwange ne bagenda mu mpaka bonna Nakato n'awangula babirye kyokka n'osanga abafamire endala ez'ebbali bali mu kujaguza nnyo Saalongo bamuwangula kakati kiba kyewuunyisa kuba Saalongo yazaala abalongo abo bombi kakati pulezidenti Museveni bamuwangudde ddi nga ne Kulaale yabadde y'ekibiina yabaddeko ne bakandideti babiri Kulaale emu nga kandideti omu awagirwa kyamaani w'ekibiina mu disitulikiti eyo eyawangudde kandideti owokubiri awagirwa abasekuriteriyeti naye nga bona ekibiina ki kakati gwajaguza gwali eyo nze ndowooza abantu abamu bali badde banakuwala n'agamba nti naye ku bululu emitwalo 10 bonna NRM neebutwala ntufuna lwenda bali badde bakaaba nga bagaa tusaze magezi ki kubanga omuntu okutuuka ku 0.1 haji byadayogera kiva ku ekyo bali balina emitwalo 10 namba emu alina emitwalo 5 n'obukola ki namba 2 alina emitwalo 4 n'obukola ki n'ofuna lwenda mu kifo ky'okwekuba mu mutima n'okunakuwala kubanga ate waliwo omuntu okwambula ekkooti ne bakulaba enkovu z'obadde olimba abantu ntoyina ki n'olaga nti oli simaati ne bakwambula ekkooti abantu ne baleka balaba enkovu ne bagamba musajja ng'abadde atulimba bulijjo kumbe abadde abiseewo kkooti waliwo ekizo ekigambibwa bannayuganda akalulu Kyagulanyi yawangula pulezidenti Museveni n'amukola ki by elections zonna ezibaddewo
bali bafuna 10 200 nga bali mitwalo eyeka yobala bana Uganda kati bagenze bategeera ani yawangula obwa president wa Uganda era demokrasia ali ludda kubanga mukulu Katumba byogeddeko demokrasia ali mu NRM nti yo eteekawo okuvuganya nga bamemba baayo abantu bakoleki basalewo ne kati bwe kadi ze musalirawo eri mu hoteli ne muziwa kuba kati nono yabayambye na yabakwatidde ekyokusatu bafuna olwenda yakavuganya emirundi 3 okitegeera naye yafunye eki lwenda bo tebasobola kubeerawo ne beefumitiriza ani asobola okutufunira obuwanguzi egindi kakati demokrasi waali naye kitatana demokrasi be bantu abalowooza nti okuvuganya gavumenti ogivuganyiza mu kumenya maki mateeka mu kifo ky'okwegatta ku gavumenti batereze obumulumulu obukola ki obulimu mu demokrasiya kuba kati mukulu gundi yakyogeddeko nawedde mbu babagaana okugenda Nakasongola naye tusooke tubeere bamazima pulezidenti akulembera Uganda tagamba nga nti ngenda Nakasongola naga nti kati ntandikidde wa bombo ntandikidde bombo kanvuge emmotoka nga waliwo abangoberera n'abantu bakuŋŋaane mpaka Nakasongola kubanga amanyi amateeka g'ekkubo nti si yalina oddikozesa ki yekka kati bano baba bagamba nti mumenya amateeka g'ekkubo musooke mwetereeze nti batuganye ogenda egindi kubanga era kyovulanga laale bagikuba nebabeera n'abantu bangi naye obuwagizi ne bubeera buki butono kubanga ebyabwe byakusasamaza buki busasamaza so be bamu ku boonoonye demokrasiya kubanga demokrasiya bwaga nti ekkubo tolikozesa wekka lite buli muntu akole ki atambule gwe n'okunga abantu bo bajje balitandikira eno ng'abalala bagenda mu byabwe obaggalidde oli mu demokrasiya mwozannyira